Tuwaniriza nate mu kitundu kino eky'olwaleero Zirubega Ibrahim Kasinga. Mu kitundu kino tugenda kulaba engeri abayeekera bano gye batandika okuteekateekamu okukola olulumba lwabwe olwasembayo ku kibuga Kampala. Talemwa James Junior gumisiriza okuva ekyegegwa ne tibuhabulwa mwebale okubeera nga munyumirwa emboozi zino. Ekitundu kino kikutuusibwako Ropa Free Lyali Parent Kaguloke esige ensiri tezijja kubanga zikuluma. Yadde nga abayeekera baali bamaze okuwamba Masaka n'embalala wabula okulwanagana mu katonga ko kwagendera ddala mu maaso era nga kaali kafuuse kattiro ku sayidi zombiriri. Amagye ga UNLA gagezaako enfunda nnyingi nnyo okubeera nga gasala olutindo luno wabula nga n'abayeekera nabo balumya ogw'engulu tebabakkiriza. Twabula ng'entalo endala zonna simagye ga gavumenti agafiirwanga abantu baabwe wabula nga n'abayeekera nabo baafiirwanga abantu baabwe abalala nga bafuna ebisago. Ti omulundi gumu bataliyoni esooka musajja mukulu n'okuteesa Lyali yasobola okulwanyisa omulabo ono n'emuwangula n'emulemesa okubeera ng'asala. Olwo bataliyoni y'abayeekera ey'okutaano yali edduumirwa Ahmed Kashiringi ne bagezaako okutega ambush amagye ga gavumenti agaali gali mu kudda emabega. Ambush eno baagitega ku Equator wabula amagye ga gavumenti gaabasinza amaanyi era nga abayeekera bangi baafa nga mu baafa mwe mwali ne kazini wa musajja mukulu n'okuteesa n'ensiima Lwamulinda. Lwamulinda ono ne kuteesa baali bazzeemu okusisinkana omwaka gumu emabegaawo ku lutindo lw'e Katonga era ng'ono yali mwana wakubiri wa musajja mukulu Ezekeria Lwamulinda nga mutabani wa asooka ye Mwebaze eyafiira mu lutalo lw'e Bukalabi. Bekozi Kuteesa yali alina okutwala omulambo gwa Nisiima okubeera nga guziikibwa era nga guno gwali mulambo gwakubiri mu bbanga lya myezi 2 gyokka nga Kuteesa aziika mu kitundu kye. Ng'eyasooka ye yali mutabani we Sankala Kuteesa yali afudde nga wa myezi 5 ng'amaze okuzaalibwa. Wabula ate ku ludda abayeekera bano gye baali baawamba embeera yali ya bulijjo. Abantu baakolanga embaga, baazaalanga, baabatizanga abaana baabwe ng'era abantu bafa mu nfa eya bulijjo ne babaziika ebitali bya lutalo. Amazima gali nti abalwanyi bangi nnyo essanyu lyajulanga okubatta we baakyalangako mu maka gaabwe nga bangi n'olutalo kataba lwerabire. Nti abalwanyi bangi nnyo we babeera mu lutalo baba balwanirira kwenunulanga bba abantu ssaako ne famire zaabwe olwo ng'ebyokununula eggwanga bijja luvannyuma. Ng'ennaku z'omwezi 15 January 1985 chairman wa High Command yakuba meeting y'abakomanda bonna n'abategeeza nti bagenda kukola olulumba olusembayo mu Kampala. Bano essanyu lyajula okubatta kubanga ekyali mu mitwe gy'abano kwe kuba nti olutalo lugenda kuggwa kasita bamala okuwamba Kampala. Abalwanyi bonna baali beeteefuteefu okubeera nga balumba Kampala nti era olwawulira bino buli muntu amaanyi gaamweyongera nga n'abaali bakulira abafumbi baategeeza nga bwe bali abeeteefuteefu okulumba Kampala nti waakiri banaakozesa obuso ssaako n'amasefuliya. Tinemu bayeekera bano abaali banyigira bannaabwe baabasonyirawo ku mulundi ogwo nga buli omu yali mukwano gwa munne nga beeteekerateekera okulumba Kampala nga mmudu gye baalimu ye yali ey'obuwanguzi. Pulaani ey'okulumba ekibuga Kampala yakubwa nga bataliyoni esooka n'ey'okusatu baali balina kutambula ku kkubo eddene butereevu olwo bataliyoni ey'okutaano n'ey'omusanvu baali balina kukwata ku mukono ogwa kkono. Olwo yo bataliyoni ey'omwenda yali erina kubeera ng'erumba eggye lya UNLA ssaako ne Uganda Army mu kitundu eky'Ekamengo nga kino tekiri wala nnyo ne tawuni ey'Empigi. Era nga mu kaseera ak'okulumba Santos Okechokakya yalaga nti muduumizi mulungi nnyo era yali musajja wa mugaso eri abayeekera bano. Olulumba ku magye ga UNLA ssaako ne Uganda Army kwagenda mu maaso era okukakkana nga abayeekera bawangudde nga amagye ga gavumenti gafunye ebisage bitagambika. Era mu lutalo luno bano mwe baawulirira amannya agaali geerabirwa omwali ab'amagye abalumba abantu b'abayeekera bano mu kitundu ekya Bondo mu 1981. Abamu ku bano kwe kwali Alayi Tata ne Isaac Mariamungu. Yadde nga amannya gano gaali g'amaanyi era nga gawulikika nnyo kyokka abayeekera tebaba batya kubanga baali bakimanyi nti nabo bantu ng'abasigadde ate ng'era baali babalabako nga badduka amagye g'eggwanga lya Tanzania we gaalumba Uganda mu 1979. Abayeekera bano
Webale kunyumirwa byafaayo naye okimanyi nti buvunaanyizibwa bwaffe okulwanyisa omusujja gw'ensiri nga tusula mu butimba naye jjukira nti waliwo ensiri ezituluma nga tetunnaba kwebaka n'olwekyo ezo zeewale nga weesiiga Ropa Free Mosquito Repellent. Tewali nsiri ejja kuluma. Ropa Free Mosquito Repellent ojja kumusanga mu pharmacies nga Friaka ewandegeya, Spring ne Kamkeya ku Wilson Road ne Mega Supermarkets opposite Old Tax Park ne Garden City. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu town ku stage osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Abayeekera bano batandika okulumba ng'ennaku z'omwezi 17 January. Era ennaku z'omwezi zagenda okuwera 22 January nga Kampala bamwetooloddeko ekitundu. Olubataliyoni esooka, eyokusatu, eyokutaano ne 11 okuva mu kitundu eky'Embalala be baali bakulembeddemu okulumba nga bava ku kkubo ery'e Masaka. Ate bataliyoni ey'omusanvu yo yali eri mu kuva ku kkubo ery'e Hoima nga bayita Kakiri bwe batyo ne boolekera e Nansana. Olwo amagye ga UNL gaali gakola kyonna ekisoboka okubeera nga bakuuma ekibuga Kampala nga bayambibwako abakugu okuva e Korea. Bano ebyokulwanyisa byabwe namuzisa baali babitadde ku kasozi aka Summit View nga bwe bumu ku busozi obusinga obuwanvu mu Kampala. Ate ku ludda olw'abayeekera ebyokulwanyisa byabwe eby'amaanyi baali babitadde kasozi ak'Emutundwe era nga bino byali mikono gya musajja mukulu Kasirye Ggwanga. Akasozi kano ak'Emutundwe kasozi kawanvu ddala era ng'omuntu bw'akabeera alabira ddala ekibuga Kampala nga kiri wansi we. Amagye ga UNL kye gaakola kwe kwata ebyokulwanyisa eby'amaanyi okwali ne anti-aircraft guns ne baziteeka ku roundabout ey'e Busega awasisinkana amakubo 2 amanene agava mu kibuga okuli Masaka Mbalala ssaako Mubende Fort Portal. Tuwabula mu kaseera kano omusajja mukulu Pecos Kuteesa yali yeesunze nnyo okubeera nga balumba ekibuga Kampala. Kyokka yatandika okufuna embeera gye yali tategeera omuli okumera olutiko n'atandika okukankana nga kw'otadde n'okufuna omusujja ogw'amaanyi. Nti amazima gali nti Kuteesa ono yafuna okutya okwali tekwetaagisa ku yali tafunangako mu lutalo lwonna. Nti era musajja mukulu chairman wa High Command musajja mukulu Museveni alabika yakitegeera. Oluvannyuma lwa Pecos Kuteesa bwe yagendayo n'amutegeeza nti afunye obulwadde obwakafuba. Chairman wa High Command yategeeza Kuteesa nti asigale ku headquarters. Olwo second in command we Fred Mugisha yabagenda maaso n'okulemberamu bataliyoni eyo esooka okulumba. Olutalo olw'okulumba Kampala nga lugenda mu maaso. Bano baali mu meeting ng'ennaku z'omwezi 24 January 1986 ne bafuna amawulire nti amagye ga gavumenti ebyokulwanyisa eby'amaanyi bye baali batadde ku roundabout ey'e Busega babiggyeewo awatali na kulwana kwonna. Kuteesa olwawulira bino ekirwadde ekyakafuba kye yali ategeezezza nti kimuluma ne kiwonerawo mu bwangu obw'ekitalo. Amagye gano olwajjawo ebyokulwanyisa ku roundabout eyo abayeekera baafuna okwanguyirwa era bwe batyo ne batambula ku misinde egyayiriyiri. Bataliyoni esooka yali ekulemberwa Fred Mugisha mukadde kano bwetyo yeeyongerayo okubeera ng'erumba Republic House eyali ku Bulange nga kino kye kyali ekitebe ky'amagye ga UNL. Ate bataliyoni ey'okusatu yali wansi wa Patrick Lumumba naye bwetyo n'erumba Barracks ey'oku Lubiri. Nti aba UNL bano bali bakozesezza edduuka ly'amagye nga bwe bateeka ebyokulwanyisa byabwe. Tuwabula tekyategerekeka ngeri kifo kino gye kyakwatamu muliro. Kino bwe kyakwata omuliro bbomu ezaalimu zaatandika okutulika. Kuteesa bwe yali ne chairman wa High Command baawulira ebibwatuka kye baddako okulaba gwe mukka ogwali ogw'amaanyi ogwali waggulu mu kibuga Kampala. Mu kusooka musajja mukulu Museveni yalowooza nti aba UNL bakozesezza BM rocket launchers okubeera nga basuula bbomu ku kibuga Kampala. Wabula Kuteesa yamutegeeza nti bbomu yetulikidde wansi so si nti esuuliddwa busuulibwa kuva waggulu. N'olw'ensonga eyo kyonna ekibaluse kibadde wansi ku ttaka mu kibuga. Obudde bwali buziba. Chairman wa High Command n'alagira musajja mukulu ono Kuteesa okubeera ng'agenda ku kitebe ky'abakutuli ky'e Rubaga. Museveni yawa Pecos Kuteesa ennamba z'essimu okubeera ng'agenda azikubeko. Ategeeze President Julius Nyerere ow'e Tanzania nti kakati bayingidde ekibuga Kampala.
nti ekikolwa kino kyali kiraga engeri musajja mukulu ono Museveni gye yali ateeka ekitiibwa mu Pulezidenti Julius Nyerere.